Abatuuze b'Ekimwanyi Kiramu Wakiso bafunye ekyekanga oluvannyuma lw'abaana ba mutuuze munnaabwe babiri okufa mu kiro ekikesezza olwaleero kyokka nga bagamba nti omugole gw'abaddeyo akawasa kati omwaka gumu yabalungidde kalyo kawulire. Kikolwa kya butemu kubanga mutujju. Wakiri yandisse ebba gwazaalamu gwafumbiddwa abaana ne basigala okuba abaana tebalina musango. Tumaje tekewe ekkomo etuyambe buli musajja bamuteekeko ekkomo nti olina okuwasa abakazi babiri oba omu kuwona buno obutemu bwe tutuuseeko olwaleero. Salon Kabugonnuwa yakiguddeko oluvannyuma lw'okukomawo waka nga abaana be bali mu mbeera mbi n'agezaako okubaddusa mu malwaliro ataasa obulamu bwabwe wabula ne bigaana. Baboyaana wagweri asesema basesema nebuuza abaana babiri kiki ekibagudde kiddakiika zino. Nasobodde okukozesa obwangu kulaba nga ntwala abaana mu klinika ezikuli okumpi ensooka nzikonkonako awo nga teziggulawo ate awo oluvannyuma nefuna entambula ennyangu nenjagala okutwala emulago omwana abo kyomukisa omubi omu ye yatuuse omulala teyatuuse naye era badde bakutandika omukolako emulago naye naakola ki n'afa. Abaana abafudde kuliko Vivian Nanyungi ow'emyaka 6 ne Michelle Namuddo ow'emyaka 3 era nga bano nnyabwe yali yabalekera omusajja nga kigambibwa nti yali amaze okuwasa omugole Mole Nayiga ng'ono yateeberezebwa okuvaako okufa kw'abaana bano. Papira bwerere waliresero kiro kino genda kukola otya kituufu nagenda okulaba nga tali ku mulamwa gwange n'okulaba abaana babafaanana. Kiyita butemu ate eriyo ekirala butemu ne banjula olumbe lw'omukazi olussa abaana babiri bwetwakomplaininngako ng'abatuuze omusajja azze mukazi we maama w'abaana yalema n'akyawa n'abantu. Abatuuze bavumiridde ekyabasajja okumala nga gawasa abakazi be basanga mu makubo ne mu bbaala nga bano be baviirako okutabangula amaka n'okutta abaana b'abasajja. Abasajja bayitiridde okulondalonda abakazi buli g'osanga mu bbaala nti mukyalawo. Kabuga akakasiza nti mukyala we yandibanga yeenyigidde mu kumuttira abaana olw'embeera gye yabadde amuyisaamu wabula nga ye maama w'abaana bano Naalongo Natuwa Joyce tasangiddwawo nga tannatuuka okuva gy'abeera. Yajja amanya abaana babiri agenda osanga omusajja nga namuleetera abaana abalala 3 ne bawera abaana 5 naga ye teyamanyira yatumira. DPC w'ekira Peter Nkulega agamba nti poliisi yategeezeddwa mu budde n'etaasa Nayiga abantu gwe babadde baagala okutta. Yamaani w'ekitundu agenza okunkubira nti ng'abatuuze basazeeko omukyalo ono gwetwandiise stepmother. Babaana bakaawo nabo toogeddeko nabo ne bategeeza nga bannaabwe bwe baalidde enva za kayindiyindi nga ze zaabaviiriddeko okufa wabula nga waliwo Hajjati azze n'atutegeeza nti yasimba kayindiyindi kano era nga baali bakale n'abaana be nga tebafa era nti kino kyandiba ekyekwaso. Kakati n'agamba mubiwayo n'embiwayo kati bali abasigadde ne bakomba akasepishi. Baalidde buyindindi bwe babase. Simanyi kubanga ffe batugambye tugende ku luuzi abafudde ne basigala. Bwe bakabanga keeko nze nakasimba era twakalyanga nva n'abasi n'abaana bange. Nga tekabalina kibaka nabujja na bulemeezi. Senfuma Josephine Innocent yakusakidde Green okwabukedde TV1.